Okubonaabona kye ki era tukomekkereza tutya okubonaabona kuno? Kuba okubonaabona kususse mu nsi muno mwe tuwangaalira. Tukusanyukidde nnyo nate okukomawo ku podcast y'omumbejja w'Emitimaz Voice. Weebale nnyo kutukooneramu ng'osubscribinga nga kw'otadde n'okunyiga akadaako ka notification bell. Otukoze obulungi obutagambika. Ate gwe munnaffe eyakatwegattako nawe tusanyusa okukulaba sweetheart. Nsaba okole kyekimu nga bannaffe b'osanzeewo ng'onyiga akapeesa ako akaliko ekigambo subscribe n'akadde. Oluvannyuma lw'okunyiga subscribe bajja kuleetera akadde omuzungu kayita notification bell, nako kanyige osobole okutegeera buli lwe tuteekayo vidiyo nga gwe munnaffe gwasooka okutegeera. Ojja kuba otukoze kya bode nnyo era tujja kuba tukweyanza okukamala obukamazi olw'okutwegattako mu bujjuvu. Wano ku omumbejja w'Emitimaz Voice podcast omulungi eyakatwegattako era nkujjukiza naawe abadde naffe nti kino kye kifo emitima gyaffe gye giwulirwa, gye tulabira obulumi obuli munda mu ffe oba oliawo bwe tubadde tetulaba n'abantu abalala badde batasobola kulaba oba batasobola kulaba, ate n'okufuna obujjanjabi eri emitima gyaffe n'emyoyo egyamenyeka obwedda nga kw'otadde n'egyo egyakamenyeka ekiwundu nga kikyali fresh kipya ttukutuku. Nze eddoboozi erinnyogera amatuugo omumbejja w'emitima n'obutonde bw'ensi, Nakibwewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate, and earth advocate from Omumbejja Nature Haven Limited. Olunaku lwa leero kanjogereko naawe munnange akooye era oyo asiibaabuuza Mukama Katonda nti lwaki nze nzekka nzekka abonaabona bwe nti. Omwoyo gwo bwe guba guzitowereddwa ng'amaziga g'omukwano tegalabika nga gali munda, ng'omutima gwo gukaabira mu bifo gye tutalaba, buno obubaka bwa leero bubwo mukwano gwange. Okubonaabona kwa ddala era kituufu kulumya, ate kulumya nnyo 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 nga gye nkomezza. Naye ate okubonaabona si kye kintu kyokka kyokka ekitutuukako, ate tekuli ku bintu bye tuyiseemu byokka. Okubonaabona kulina ku ebyo ebintu bye tukwatako obukwasi, the touchable things. Obulumi obumu weewaawo bwayita dda, omuli okufiirwa, okuliibwamu enkwe, ensobi zaffe, okukyayibwa n'okutuliwayo. Bwatuukawo dda, naye mu mitwe gyaffe tukyabuzannya. Obulumi buno bulinga obukyali ku CD, tetubwerabiranga, tukyabwetisse emitima gyaffe. Kuno kwe bayita okubonaabona. Okubonaabona kwe kulemererwa okuleka ebyo byonna byonna ebyatulumya. Okubonaabona yeffe okubeera mu bulumi nga tutya ebyatutuukako okuddamu okubaawo mu bulamu bwaffe. Okubonaabona kwe kubeera mu byafaayo ebyo ebyatuggyako emirembe gyaffe, ebyatuggyako ekyo kye twali. Naye amazima gaagano, obulumi kitundu ku bulamu, naye okubonaabona kye ki? Okubonaabona kwe kusalawo kwe tukola nga n'oluusi tetumanyi nti tukoze okusalawo okwo. Kaakati ekibuuzo kiri nti obulumi buno tubumazeewo tutya? How do we end the suffering? Okubonaabona kuggwawo singa tuleka okulwana n'ebyafaayo byaffe. Stop fighting with our past. Okubonaabona tusobola okukumalawo. Kuggwawo singa tulekayo okukozesa ebirowoozo byaffe okuliisa ebiwundu bye tulina, using our mind to feed the fresh wounds we have within us. Okubonaabona kuggwawo singa tuyiga okuteeka wansi, putting down, okusonyiwa, forgiveness, nga kw'otadde n'okuwanika, surrendering or giving up.
toli bintu byakutuukako, toli bulumi bwo, oli mwoyo oguwona oguliwo essaawa eno ogukyassa era omwoyo ogugwana emirembe. Okubonaabona kutandikira mu birowoozo. It starts with the mind. Ate mu birowoozo era emirembe gye gitandikira. Buli lwe weesanga ng'oli mu birowoozo by'embeera eyakulumya, bambi nsaba lekeraawo. Sakumuka. Breathe in. Londawo ggwe nate. Kino kye njogerako kitwala akabanga, ye kitwala obuvumu, naye ate omuntu okwewa eddembe tekiri mu kwerabira. It's in releasing. Releasing. Nga bw'onassa bwe nzisizza, you breathe in. And then you release. Sigamba nti kino kyangu, wabula ngamba nti kisoboka era tusobola okukikolako. Olina eddembe okuwona, obadde okimanyi. Olina eddembe okuba n'emirembe. Olina eddembe okuwummula okuva mu bulumi. Obulumi buno waliwo lwe busukka. Ng'omumbejja w'emitima, a gifted soul healer and voice for emotional freedom, njogera ebigambo bino ku bulamu bwo omulungi andaba wano ku Omumbejja W'Emitima's Voice podcast era mpuliriza. Nsaba obulumi bwo bwonna bw'oyitamu essaawa eno bukome, emirembe gyo gitandikiraawo. Si mu budde nga buli kimu kituukiridde, not when everything is perfect. Wabula ng'omutima gwo nagwo mwetegefu. Kikulu nnyo omutima gwaffe ne guba mwetegevu, because you deserve to be free. And freedom starts from within. Okufuna eddembe kitandikira munda muffe. Singa tetwekkiriza kufuna mirembe munda muli, munnange era tetusobola kugifuna mu buliwo. Nsigadde nze eddoboozi erinyonyoogera amatuugo, omumbejja w'emitima n'obutonde bw'ensi, Nakiwewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate, and art advocate from Omumbejja Nature Haven Limited. Mukwano gwange, ekyamazima okubonaabona kuyitirivu nnyo, naye ogwana kisinga.